nze nasoma mpakinga eggolu ewaffe Nakijiri ya primary school Egomba kati ndi professor. Maama yampanga eggolu ne Lumonde nga bw'omuteeka mu buugi tewetaaga sukaali omumenyaamenya bwoti ne mmwe ab'ennaku zino mukuza sukaali mumanyi ebika gye baabisekulanga ne muteeka mu kyalo n'osobola ofuukaani profesa wekiri kakati abazadde abalungi gavumenti ebakwatirako Ssaabasajja abakwatiddeko era mulina obuvunaanyizibwa olwo kye bagamba nnyini mufu yakola atya ate naye bayanakwatirawo musoosowaze ebyenjigiriza nga mukola bajeti ezawaka eza tikitoko ziriddeko mufeeyo nnyo ku byetaagisa ku masomero abaana basome. Ki ekyenjawulo ekiri mu nassale eno ekitali mu nassale endala zonna? Oweekitiibwa abikoonyeeko bulungi nnyo, abagambye obuntu bulamu, abagambye olulimi Oluganda. Nja kugattako tugaziyeemu omwana anaava wano abenga ebikwatagana ku nnono zaffe zonna muggyeko Oluganda n'obuwangwa bwaffe ng'abikuba bugenda. Abaana abateeketeeke obulungi waliwo abakiwulira bwobubi. Abaana abateeketeeke obulungi ng'abagenda okutwala ekifo kya Anita Abongo ono sipiika Gwendabye ono oba emusajja erinnya lye yaani muteeketeeke bulungi. Kitegeeza omwana n'ayimirira mu bantu n'ayogera nga yeetengeredde ng'alina confidence ateekwa okuba nga avudde mu ssomero lya Beene ng'abasajja bana abato. Bwe mba simyuka Katikkiro nze nvunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu gwa Kabaka bwa Buganda yonna gye gisangibwa. Oweekitiibwa ono ajja kubabuulira tumanyi okweggalira n'awoza olutabaalo buli myezi 3. Kati nno bannange mmwe kambabbireko benva okulayiza. Manyi mujja kulondoolwa ab'amasaza, manyi mujja kulondoolwa minisita, naye buli mwaka wajja kubeerangawo enkiiko z'abannannyini nassale zino. Nannyini bamanyi Obwakabaka bwa Buganda. Nassale School yatandikiddwawo ku mbuga y'essaza ly'e Kyaggwe Obwakabaka bwa Buganda kwezi ezimu ezigenda okubeera mu masaza 11 ag'enjawulo okulaba nga batumbula ebyenjigizo tandika ddala n'emiti emito era nga gwe Munamukono wa Munnakyaggwe ekana kaseera olabe ku lino essomero lya Nassale eryatandikiddwawo okulaba nga litumbula emiti emito okuviira ddala wansi. Endagattani eno esangibwa ku kyalo ggulu ku mbuga y'essaza ly'e Kyaggwe
era ng'ali mu kibuga wakati eri emukono ng'alina sipeesi emala era nga lyaguddwawo obubaka bwa Buganda omumyuka wa Katikkiro nnamba emu Oweekitiibwa Twaha Kawasi Kigongo nga wano yagambye gano amasomero bagatandiseewo okulaba nga batumbula ebyenjigiriza otandika ddala n'amiti emito wansi era nga kano akaseera okulaba nga abazadde bonna abettanira ebyenjigiriza ebirungi nga baleeta abaana baabwe mu kindagateni zino okuba nga zisomesa abaana emiti emito ebyo byennyini ebisaanidde okulaba nga omwana abiyiga okuva ddala ng'akyali muto oba mu kaseera kano kindagateni nnyingi ezitandikibwawo mu ggwanga zimisinga ebintu ebyo ddala omwana omuto byalina okuyiga naddala ku nnono wamu n'empisa za Buganda wamu n'ebintu ebirala bigenda mu nsi. Nakate minisita ow'ekitiibwa wamu ne Dr. Letitia Nakimuli n'olubimbi lw'okulondoola abaana bano ba ensigo ezitandikisa nasale za Ssaabasajja Kabaka lwammwe bakita tresa okulaba abaana abatandika zinnasale bali luddawo, abaana abatandika nasale za Kabaka mulina okubagoberera paka last insha Allah okubamanyawo gye bali. Bw'amaze nasale agenze mu primary ya Ssaabasajja Kabaka gy'ogambye secondary tumwagala mu Lubiri oba mu Lubiri high school ya Kabaka tumwagala mu Uganda Royal Institute of Business Technical Education oba Kasawo ali luddawo yazze naawe tukwagala eyo, tubagala Mutesa the First University, tubagala bafuuka abasawo bakole mu malwaliro ga Ssaabasajja Kabaka, tubagala babeere bakatikkiro b'enkya. Abaana mujja balondoola naye bonna naye njagala nnyo abatandise ensigo. We must have their history. Yabadde Wanyina Ssekiboobo LC1 chairman Namatovu yagambye nti Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye yaleeta kuno ebyenjigiriza okumanya neno Ssekabaka tebamulaba mukamwa. Nze njagala kugamba bwe nti era sigenda kumulaba mukamwa nti Ssekabaka yayita abazungu batwongerako ku kyetumanyi kuba twali tumanyi. Wali tumanyi nti omululuuza guwonya omusujja, wali tumanyi nti omwetango guwonya amagwa mu bulago, wali tumanyi nti bw'onywa amazzi agabuguma ekifuba kikkakkana. Mbadde ennyo amazzi guma empewo ebadde empiseemu kyali kyetaagisa ebyo twali twabimanya dda. Wali tumanyi nti bw'okomaga olubugo ofuna olugoye, twali tubimanyi. Abazungu babayita kutwongeramu bino biki birungo, naye nga sikiriza nti twali tukola ki, twali tumanyi. Awo bajjajjaffe bakubira engala baaligaga nti tuyitangako mute. Olwekyo abazungu babayita weewaawo ne bajja ate ne batwagala tuwamba, naye batusanga tumanyi. Ssekabaka tumwebaza of course, Ssekabaka Muteesa olubereberye olw'okuleeta ekitangaala ekyayemera bye tumanyi. Mu buufu bwe bumu ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ng'atambulira mu buufu bwa jjajjaawe yalengera wala n'agamba tulina okusoosowaza ebyenjigiriza tubyongeremu omutindo. N'agamba nti ajja kubeera mu kisaawe ky'ebyenjigiriza okuviira ddala eno wansi mu nassale okutuukira ddala waggulu zetuyita tertiary ne university. Ssaabasajja ali mu nursery schools, ali mu primary schools, ali mu secondary education, ali mu tertiary, ali mu vocational, ali ne mu ssettendekero. Awo kuba kulengera wala. Olwaleero
tutongoza zinnassale n'enkiiko obwa Ssaabasajja Kabaka mwongerenga. Yabadde Ssekiboobo yagambye nti akakyamamiro kakola ki bw'okalinda eno waggulu weesanga tukagolodde. Kituufu nti bw'aba bw'okizza amaaso n'ogazza obwongo n'obuzza ku mwana bw'otamukwatako nga weekitiibwa Naakate bw'atugambye emyaka teginnawera 5 n'omuleka ye n'ateekamu by'ayagala oyinza okufuna obuzibu eno waggulu. Awo nno twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okutandika amasomero gano aga nassale. Tebayimba ekika kyo nosanyukako. Muliwo abagala ebika byammwe muwage, Obuganda bulima bika bantu baffe mwerage, ab'emmamba mwesoose asuuga bannansuuga, bamubiro namubiro ne bannamutebi munyenyemu, ab'embe ebusunge akingo bannankingo, akasula kirumira kisuula endagala ne baba bange, tebikubika byaffe oyingo kirumazaale, Obuganda bulima bika walabika abaganda tubisoosooze, yagala ekika kyo tusooserenga, omuziba bwe muwane tusooserenga, yagala ekika kyo tusooserenga, omuziba bwe muwane tusooserenga, bazzukulu ba Mugema mulima beddira ekima, bannamuddu basse muddu, Bamugema ne bannamugema bakafeera mamulwe, ate mwana sambagano ab'engabi ensamba bamuwonga bamulimba ne bannayiga mamuwe, ab'enkobe temwenkweka nammamwe banseretuula Kayombo ne bannakalembe, muwagira ekika kyammwe, yagala ekika kyo tusooserenga, omuziba bwe muwane tusooserenga, yagala ekika kyo tusooserenga, omuziba bwe muwane tusooserenga. Kaawaase era asabye abazadde ng'amasomero gaggulawo olusomero lwago olusooka okulaba nga bafaayo nnyo okulabirira abaana baabwe ku masomero naddala abali mu masomero ga gavumenti, okulaba nga bassaayo omutima okubagulira emmere wamu n'okubasasulira ebyetaago byonna ebyetaagisa omwana okubeera ng'abeera ku ssomero ng'obulamu bweyagaza. Naga eno engeri yokka abaana gye bagisobola okusoma okulaba nga bayita obulungi okulaba nga bagenda ku leva eddako. Bazadde baffe abalungi n'abasuubira okutwegattako tubasaba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe. Kiba kya nnaku nnyo okuba nti olina essimu eyaseereza bagira lumamyo nga buli kaseera ogulayo data wa 1,200 n'oteekako ate oteekako okukola kikulaba tikitooko n'oseka, naye ne bakugamba nti owange Ssaabasajja Kabaka yakwatiddeko ndowooza akwatiraako tebuba buki mumbowa, leetayo ekkalaamu leetayo olupapula n'ogenda mu luyimba luli abaana lwe bakosa eki bayimbe nabe nga mukuba engalo negamba batono balabika bali kuseereza abaana bayimbye wano ok waliwo amasomero agasaba ebisuse naye nkwatirako sibumbowa beena abakwatiddeko wabula essaawa ejja kutuuka esente zoteeka kuseereza tuzikusabe museeyo omwoyo abaana mubawe ebikola. Actually si abali mu masomero gokka ag'abeene n'abali mu ga gavumenti ba UPE, omwana gwe n'omuweerezayo nga tugenda kumuwa kyamisana anaasoma atya? Mutuwe abaana siri ayolesa mubiri mwerabiddeko mwana kuwoza n'okukola nekunawera ndowooza abaana abayise amasomero ga Kabaka mwerabiddeko ekisoboka. Webala nnyo Ssekiboobo okuba omusaala okulagako abaana kyasobola okukola mu masomero ga Ssaabasajja Kabaka.
abantu b'ekitundu mwebala okuwagira n'ebitundu byonna abalala mwenna mukume ebyobugagga bya Beene gye biri gye bisangibwa. Amasomero gano mwebasaale okulaba nga mubikuuma. Twebaza maama minisita ekitiibwa Nakate, tukwebaza nnyo okussa mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Tetubeera eyo nga obupiira obwa kiragala, akamyufu, akayera, akakiragala kategeeza oyiseewo. Bakwongera engalo, oyiseewo. Bungi nnyo. Tebyandisobose Dr. Nakimuli oyo nga yimirira oyo nga takuwagidde, wamu n'abakozi abalala bonna. Ssekiboobo n'abatesitesi mwenna mwebale. Naye njagala okwebaza nnyo abaana abatuyimbidde aba Quality Junior School abasoosobazza nnyo essaza Kyaggwe. Abaana abo bw'obawulirizwa oyagala okusenguka okuva e Gomba ne tosobola, ojja Kyaggwe mu basezi naye sijja kuva Gomba. Naye abaana bambi essaza baalikoze eki? Baalisoosowaziza, balitegeera. Mwabalina zinasale zaffe nammwe abaana abali basooke bategeere ebyekitundu babiteeke mu mutwe. Mwebale nnyo abaana abasoosowaziza Kyaggwe n'ebyobulambuzi ebirimu. Soosi bagenze mu byenjigiriza, nabo beebale nnyo, beebalire ddala. Ne balaga aba parents biki bye tulina okukwatagana. Nze nfunyemu obubaka bwa kukwatagana. Omuzadde olina okukwatagana n'essomero, omwana gyakoze eki, gyasomera, mutambuze omwana bulungi. Abaana baffe Bassekiboobo aba debate, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sipiika oyo bamwebaze nnyo, awunzise. Ntwala omukisa guno okukiggumiza nti lwa Kamalabyonna Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, olwaleero luno ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokubiri 2026 ntongozza enteekateeka ya nursery schools wamu n'enkiiko eziddukanya nursery schools za Ssaabasajja Kabaka. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Ye atwala ebyenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda wamu n'ebyobulamu, Godfrey Nakate agamba omutindo gw'amasomero ga nursery guli wansi nnyo mu nsi yonna, n'agamba ke kano akaseera okulaba nga batandikawo amasomero gagagenda oba gatuuka n'omulembe. Nnyo ssebo okutongoza enkiiko zino, kubanga kati era abantu bategedde emiganyulo egiri mu nursery zino, nga tulowooza nti bajja kwongera okuleeta abaana. Kino kijja kusobozesa Obuganda okukendeeza ku muwendo gw'abaana ababadde tebafuna kuyigirizibwa okusookerwako. So nga mukama wange sayansi abasinga ab'ebyenjigiriza ano bwe bamanyi, nawe mukama wange gw'omanyi obulungi, nti obwongo bw'omwana businga okuba obulina okufiibwako mu myaka egyo wakati w'okusooka n'emyaka 5. Kati ng'ebibalo bibadde bitulaga nti Uganda yattu ebadde wansi nnyo ku mutendero gwa nursery, nga bali bannaffe baliraanwa ab'e Kenya n'ab'e Tanzania ne Rwanda batusinga. Kaakati naffe kwe kwagala tuve ku bitundu 10 kwe tubadde ku buli 10 tulinnye nga Ssaabasajja awomyemu omutwe. Tweyanza nnyo ayi Beene. Ssekiboobo Vincent Matovu agamba ng'essaza ly'e Kyaggwe lwaniriza nnyo enkola eno y'okutandikawo amasomero gano aga kindergarten oba getumanyiddwa nga aga nursery, n'agambira abagenda twala omukisa guno okulaba nga bazimba essomero ery'omulembe ya Ssekiboobo Primary School live mu bizimbe ebiriwo kati lifuuke erya kalina era balitumbule n'ebyenjigiriza, nga mu kaseera kano bwe bitandise okubeera ng'omwaka oguwedde lyafuna first grade zaali 5, nga kino kiraga waliwo omutindo ogweyongeddeko ku ssomero lino okuva bye baatandika okulaba nga baliddukanya butereevu. Oweekitiibwa, mu nteekateeka y'essaza
tusuubira essomero lino okufuuka essomero erigwanira mu kitundu. Mukono akula era nkakasa gye bujja Mukono ajja kufuuka site, naye site ng'erimu essomero erifaanana bwe lityo enaalabika etya. Awo nno tutudde enfunda nnyingi n'abakulira ebyenjigiriza mu Mukono municipality nga tuteesa butya bwe tunaakulaakulanya essomero lino, naye ng'Obwakabaka gwe mutwe omukulu mu ssomero. Era twakkirizibwa okulonda management committee ey'essomero. Ekiseera kino ng'ekulemberwa Engineer Edward Sekatawa. Owekitiibwa oyo nno era ali ku University Council eya Muteesa One Royal University. Nategeezeddwa nti era ali ku Infrastructure Committee mu Bwakabaka. Kaakati ye chairman wa management committee eyo. Nga maliriza, essomero lino twaliyingiramu omwaka oguwedde mu ntambuza yaalyo. Omwaka guli afuna first grade emu. Omwaka guno gyatuuza abaana 32 nefuna first grades 5 bwetu. Okumanya nti likuze teryafunye third grade yonna, abalala omusanvu afunye second grade. Awo tusabira Owekitiibwa enteekateeka y'essaza okuddukanya essomero lino eyongere okwonebwamu sitampu. Otunula obuyi buno, pulaani oba enteekateeka ey'essomero binaalabika, bannaye bannakyagwa abali wano n'abava mu masaza amalala, pulaani y'essomero binaalabika yeeno kaliwedde. Ojja kwebuuza tunaakikola tutya? Twatandika enteesaganya n'abakulembeze ne bannannyini b'amakolero agali mu Kyaggwe. Kyaggwe atandikira n'Amanve ako n'amakolero agali sayidi eno gali Kyaggwe, nga bayita mu corporate social responsibility. Nsuubira nti omulimu ogwo Owekitiibwa gujja kutambulira ddala bulungi era tutuuke ku mutindo gwe twagala ogw'essomero. Bannange mufuna akadde mujja ne mulaba essomero binaafaanana gye bujja. Jati Fatuma Ndisa Wanabitaka asanyukidde enkola eno y'okutandikawo amasomero aga nursery mu bitundu ebyenjawulo mu Buganda, n'agamba egenda kuyambako okulaba nga etumbula ebyenjigiriza mu bitundu ebyo. Ssaabasajja Kabaka n'olwa gavumenti ya wakati. Twebaza olw'enteekateeka ennungi Obwakabaka bwa Buganda gye buvuddeyo nayo okulaba nga tutandika nursery schools mu masaza gonna. Ate nebaza Ssekiboobo wange ne banne abamyuka naddala nga bwe bali ab'ebyenjigiriza. Bw'atugambye nti amagombola gonna agakola essaza Kyaggwe gonna gagenda kuba ne nursery schools. Twebaza kubanga ekyo kikulu, kubanga emiti emito gyegigumiza ekibira. Ate bw'otunuulira enkulaakulana eri mu ggwanga lyattu Uganda, nursery schools bonna katuweesi. Naye Owekitiibwa Katikkiro n'okkiriza ne maama akulira ebyenjigiriza mu Bwakabaka nti ezisinga eziriwo teziri guided era tezikola nga poliisi y'education bweyagera. Naye ate ne gavumenti eya wakati ebadde ekyateekateeka ate nafuna poliisi ennuŋŋamu ku baana abo abali mu age eyo eya early childhood development. N'olwekyo twebazizza kubanga mukutte awo we mulina okukwata ate ne gavumenti we mulina okukwata. Nabwekityo tujja kuwagira
tujja kusabira ddala tuteekewo ne institutions ezitendeka ezitegeka abasomesa ababeera n'abaana era tuteekewo ne institutions ezitandika abasawo abasobola okubeera mu baana abo kubanga baba batenda age tubeere nga tukitambuliza wamu obulamu ebyendiisa food and nutrition abaana bano bye basobola okuba nga bali kutenda age basobole okuba n'obulamu obulungi basobole okukwata obulungi ate tubeere nga abasomesa abo n'abasawo ababalirira that age tuba tubabeerako with guidance and counseling sessions kubanga omwana omuto kyakwata ku myaka egyo kyakola nakyo n'olwekyo twebazizza tujja kuwagira naye ng'era nsaba okugombera abakulu bano tibayambye nnyo essaza Kyaggwe naye ate bayambye nnyo amasomero agatandika nange ndi mutandisi wa ssomero naye abakulu bano bayitayo ewange ne bannyamba era amagezi bagampa n'olwekyo bwendabye bino ebiri wano nze seekanze seewuunyiza lino essaza ly'Ekyaggwe omulundi guno ligenda kukwata akati mu byenjigiriza mu ggwanga ne mu Buganda kubanga betulina bonna babyanjigiriza n'olwekyo tweyanzeege mwebale okufaayo okulaba nga omwana w'eggwanga kulwa Katonda n'ensi yange sikadde ndiina bitakafatu tuli bajjojjo wano watu tuli bapya abagole ddala naye tetuli bangu mugenda tuwira mu kisaawe ky'ebyenjigiriza nanti ekkalamu ngabo kasiime Ssaabasajja Kabaka owaffe owa Buganda yogayoga empologoma watibwa Katikkiro omusajja omugezi ate nnyo ow'ekitiibwa Nakatego Otirida oyo nno wabyanjigiriza Madam Kinule Tisha oyo nno konninda waffe mu masomero ga Kabaka Gannassale tweyanzeege wabula Kyaggwe tuwe mu ngalo twafuna embali zino ze bagamba zinseddugwe ow'ekitiibwa Nassenge Omugezi oyo